Talo kaluwete tuliyambale mbule tulivimba mu Uganda. Ye anti kyebagala akalulu kaki akalulu kabayimbi kati katukola bwe tuti engeri gye tuli bayimbi katubagambe olutalo kaluwete tuliyambale mbule tuliyambale mbule tuliyambale mbule tebagenda kupasa tebagenda kupasa tebagenda kupasa Kayise akalulu katika tugenda kadiza abawagizi kati abawagizi bebalonda abawagizi bebalonda president yesa ebyo ku bantu bakulu 15 ete webesobola kulemerera ku 15 Uganda yonna ng'egisobola eremererwe shame upon you 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 if you can manage Uganda how can you manage 5,000 if you can manage all of Uganda how can you manage tesobola kumanaging abantu ba Uganda 15 ekwekola ki shame upon you if you can't manage 5,000 people how can you manage Uganda. We are not military, we are artists, we are not in a military war. Tetuli mu byamaje saa yayingirako amaje saa mulwanyi bwe yayimba mulirwana wawulirawo emundu evuga kati yaba amasasi bagala nakubatiya gasi bagala tukubatiya gasi mundu bannamawulire mukwate buli kintu muwandike okuyimba kwa Uganda kati bakukuuma na mundu tunuzali kamera don't look at me tunuzali kamera tunuzali kamera tunuzali kamera tuli babigamba kale bakola kya tunuzali anti omusirikale yayimba nambemu ye musirikale yawedde dda temutubuulira ebyo naawe Sabula akalutuka sazizamo wacha what are you talking about byebiki bino wuma chichi laba sabodi genda wali kubira ebintu byobalaga bana Uganda obalaga ensimu eyimirira mu bubbi bategere mu chapati weba ya ngano eba ya ngano chapati weba ya majana eba ya majana webibanga bya kibbi kati ebintu ebyo ngenda bimenya